Thank you very much, Chair of the Commission, National Chairman, Mama, the first National Vice Chair, and delegates. I'm happy to be able to talk to you today on this subject. And I want to begin by noting that the Speaker Among is already a member of SEC. She's here. She's already here in SEC. I want you to take note of that one. The second one is that I'm the incumbent. I'm the incumbent. I have been a member of this party since inception. I started as the chairman of LC1 in 1989 in my village in Buramuti. I moved to LC2, or the National Resistance Council. I've never been to any other party. So all my life, I've been a member of NRM. Secondly, Honorable Chair, I think we should not have politics of expedience. You see there? Yes, President. We should not have politics of expedience. When you are filling the form, expression of interest, you are asked, what have you done for the NRM in the last 10 years? Those are the guidelines. We have not changed them. The person aspiring to this office has only worked for 3 years for the NRM. Whether she was doing work is dependent, that's your business. But for the NRM, she has only worked for 3 years. So let us not gerrymander the guidelines. We have not sat to amend those guidelines. Can we allow the Right Honorable some more 2 minutes? No. Don't stop me. Don't stop me. Your Excellency, a National Chair, I was a backbencher for 7 years before becoming a Minister of Regional Cooperation. I was patiently seated for 7 years as a backbencher. So I don't understand why there's a rush. Someone else just come for 3 years, wants to be in the top organ of the party. I have done my work well. I've supported the NRM in all the elections, all of them. Supported the referendum to return multi-party. All the campaigns, I've been involved in them. As a Deputy Speaker and a Speaker, I've ensured that all our budgets were passed. I've ensured that the bills support the manifesto were all passed. I have marketed this country throughout the world. I have. I'm now the Deputy Prime Minister. I'm still doing work of integration of the East African community. And I want you to remember that just a few years ago, I was publicly humiliated in this country. Publicly humiliated the way I was removed from the office of the Speaker. I took it in good stride, continued doing my work. But I'm being followed. How much more can you press an individual? Mr. Chairman, I think it was your duty, and I have been talking to you about this matter for some time. I had informed you that if this matter goes to a contest, it will cause serious problems in my community. You may think, people here may think that you're fighting an individual, but you're fighting a bigger community. And that's not right for the politics of Uganda.
it would seem that in this party, loyalty is not important. Integrity is not important. Commitment is not important. That's the message you are sending here. If we allow someone to come today and become the head of the party, why is it that the members of the party are always thrown out to make room for the newcomers? And on this one, Excellency, I'm speaking for many. I'm speaking for many. Okay, stop, Order, stop. Listen, order. listen carefully. Listen carefully. I also want to demystify this view that the speaker must be in SEC. It's not true. Your Excellency, you may recall that this office was created in 2005 because of the lobby of the women members of NRM. We needed an office to speak for us. That's how it came. Nothing to do with the speaker. And I keep asking, suppose the speaker was a man, would he also come here to sit on behalf of the women? Suppose the speaker was a member of opposition, would he or she also come here? These two offices are completely separate. They are completely, that's why that person is now sitting there, ex officio. So, if Among is already ex officio here, why does she want to go again take this seat? How one person sit in two seats? So, Your Excellency, I think this is unfair and not good for the politics of this country. So, in our last meeting, I'd said that since I'm incumbent, and by the most senior in this party, how can you tell the senior person to move out for a junior person? How? What party are we building? Maybe I should brief Nick how we handled this issue up to now. Like in the matter of the first vice chairperson, there were 3 other young people who had expressed interest, and I think they had been nominated because they came. And then we reasoned with them, and they pulled out voluntarily. Therefore, the role of SEC was to study and advise, not coerce, because we don't have the power to coerce, except if we have got reasons. I think legally the power would have reason to disqualify somebody. Legally, what would that be? The lawyer, Attorney General. Under what circumstances could we disqualify, say you disqualify you? Thank you, Your Excellency. Your Excellency, you would have to have, like you said, you'd have to have a reason. Say if you know someone has committed an offense or is not good for the party for some substantial reason. What SEC was dealing with was, do these people meet the criteria to sit in this position? So SEC did not find any reason to disqualify anyone, and you just convinced those who could withdraw. So unless there is a substantial reason, then SEC would not withdraw that candidate. Thank you. So that's what we did. And when we came to Vice Chairman Eastern, there were a bigger number. But we talked, when we talked, some pulled out, others insisted, and then these are the ones we forwarded to you. The same with Buganda, same with Western, some pulled out.
These are the ones who are still there, but there are those who pulled out. Then even Northern, I think some pulled out. Karamoja, I had one of our grandchildren whom the granddaughter of Athio, I was able to advise her that why don't you first get some experience? And she agreed. So I think that this is a method we used, the one of talking and analyzing and then reasoning with the people involved, and then they would finally take their own position. So I think even here, this should be the approach. In the case of Rebecca Kadaga and Anita Among, I had advised them, because they are all very active people of the party. They have worked for the party for a long time. Rebecca Kadaga has been with the party for all the time. Now, Anita Among had been in the opposition, didn't know how to buy clothes very well. But when I showed her the right shop, she became very active. So they are all useful to the party. Now, my usual way of win-win, because me, I don't like win-lose. I always like win-win. I proposed to them, I said, why doesn't one of you, why don't the two of you agree on one, and then the other one I can, since now you have proposed my name to the National Conference to continue as your chairperson, then I could nominate her as a SEC member among my nominees. But we left it to them to agree on who should stand down for the other, and for now, that's how we handled it. Now, I don't want to go beyond that. They are here, they can talk for themselves. Continue with the... Thank you, Your Excellency, for the guidance. Yes, please. The order Muzee has guided, the chairman has guided. He has given you a background of how he handled the SEC meeting. It was rather persuasive. And he has put to the House that he left the two right honorables to decide. So I think now it is up to the two right honorables. There's a hand where? What are you saying? No, let them speak first. I think we should hear. The chairman has guided that we allow the right honorables to speak first. Yes. And Right Honorable Kadaga, my age tells me I should allow you speak first. Right Honorable Kadaga, the honor and time is now yours to say something about what Muzee has said. Any microphone, please. Any mobile microphone. Any microphone to Right Honorable Kadaga, the one which is nearer. Please, time. Members of the family, can we just listen a little? Members of the family, please. Microphone to Right Honorable Kadaga. DJ, what's happening? And then, yes. Honorable Dombo.
Honorable Dombo, could you help with your department, your directorate? Mukulu Siraje Rwama nalabye olutalo oluli wakati wa mukyala Anita Among ne Maama Kadaga nga afuuwa ebigambo ebipya n'ebikadde n'amulangira n'ebizigo bye yeesiiga n'amulangira obubbi obw'amabaati n'ebirala byonna ebizze bikolebwa mu parliament ng'obubbi bweyoleka naga nti nze sirina buzibu bwonna nze ku mulembe gwange tewali kibabba tewali kibaakola kitabo olutalo luno bwenga omutulizi w'ebyobufuzi olulaba President Museveni akyasobola olukkakkanya we lutuuse. President Museveni talina lutalo lwatasobola kukkakkanya kujjako nga tayagadde. Yes. Bw'aba yagadde alukkakkanya. Ndowooza lwaki Honorable Kadaga yamuweereza n'omutima gumu. Yes. Ng'ate taweereza Busoga yokka ng'aweereza eggwanga lyonna. Kadaga yagendanga ebweru n'aleeta n'asaka ebintu ng'awaako Busoga n'awaako n'abalala. Tujjukira eby'eddwaliro bye yaleeta n'abitwalako ne Kalangala. Gyatakiikirira. Yali nationalistic. Olumu yagendako eyo mu Western n'agabayo ebintu ne bamwebaza naga nti Kadaga oli national leader. Yes. Osaana kuba president. Ekyo kyakanga president. Kasita baakoona ku nsonga eyo. President osobola okubba ssente, osobola okumukola ky'oyagala tosonga mu ntebe. Kasita ogisongamu eri bw'oba nakikwaso nga tolina mundu towona. Waliwo omusajja bamuyitanga Katoya n'amusiba. Paka lyafa. Akyaliyo alina ettaka eyo mu Ntobazi Kansanga agobako abantu ettaka lye. Naye era baamala mukomya okutuuka okwagala okutunda ettaka lye n'okulwala kati n'alwala. Yakomya mwami bamuyitanga ali Kawuku eyo mutuuze wange. Yalina Coffee Marketing Board nga alina coffee gundi y'emmwanyi. N'amusiba emyaka. Nga President Museveni yamusiba? Yes. Nga amusibira ki? Omwami oyo nja kumujjukira erinnya gye tugenda mu maaso. Naye yamusiba n'atwala n'estate ze eziri emuyenga n'atwala n'ebirala ne batwala ne mukazi we. Bambi musajja watuna mwawuvuwaliza ekyuma ky'emmwanyi Luse bamuyita Joseph Luse. Olumu manyi yali asula Kawuku nange nsula mu Ggaba mu muluka gwe lumu. Olumu bajja okumwaza ne twaza wansi ne twaza mu Kayina ne twaza mu Boys Quarter ne twaza ne mu toilet. Tugenda okuwandiika search certificate. Omu kubazza okwaza n'agenda mu toilet gye tuvudde n'akomawo ne pisto n'agamba Luse obadde weegaana eno si pisto. Sajja n'agamba sigimanyi. Chairman n'agamba sijja kusayininga. Eyo tuvuddeyo nga teri pisto. Ogifunye otya obwomu? Yes. Naye era bamutwala n'ekizibiti ekyo. Nga bakimutaddeko. Ekya pisto. Paka lwe yaggwamu. Kati ali awo musanga yeeyogeza. Nga kiki ekyamu President Museveni yasinziira ku kyokwavuwaza omusajja. Yamususpecting nga yali mukwano nnyo gwa Oito Joko gwe baakubira munne. Nga badiiringa mu bino eby'emmwanyi. Yes. Kati ng'alowooza nti Ojoko yamulekera ssente ez'emmwanyi. Baali bapatanazi mu kugula emmwanyi nga bwe yalina ekyuma kya emmwanyi erugazi. Kati ne bamusuubiriza nti alina ki? Era ne ssente nnyingi ze baasibira ku akawunti ye. Ssente ze. Ssente ze. Na guno gwa kati bazimuwa? Tebazimuwa. Kati ali awo nkeesa lukya. Nankoko ya mutamiivu. Kati wodda ku Kadaga. Era Kadaga yavaayo n'agamba nti nze ekyokwesimbawo sikirowoozangako. President n'akola ki? Naye ng'alaba amaanyi g'alina mu Parliament nga masuffu. N'agamba no sirowooza nti yayogedde kukola ki? Kunsanyusa. Kati awo we yalabira replacement ye Kuolanya. Yes. N'amuteekako Olanya. Amukole ki? Amuvuganye. Bombi ne banoonya akalulu. Mba ndi ku Lwomukaaga ku Saturday ku Simba. Ne ngamba nti Kadaga alina chances nnene okuwangula akalulu. Kubanga abadde bamutawaanya be opposition naye alina percentage nneneko gy'abafunyeemu. N'aba NRM Mbanji bamwagala n'ab'ebibiina ebivuganya. Jjukira baali batono. Naye nga bali vibrant nga bamuwagira. Batono nnyo be yalwananga nabo nga bamuwalampa. Omu ku bo yali Alan Sewanyana. Yes. Yatuuka ekiseera n'amublacklistinga.
okugendayo okumukakkanya Eh? Ibrahim Kasozi yagenda okumwegayirira Negayira Kadaga. era lwe basooka okukola appointment baaliwo ba MP nga 10 awo nga baagala kulaba Lwaitondayo Kadaga kati mukwano gwa Kasozi kati ayagala owa Lord Mayor naŋŋamba tojja kumulaba naffe tusimbye layini bagambye alina gy'akola ki alina gy'alaga genda okola ebibyo ng'agamba Ssewanyana agamba nze bo balina Ssewanyana ne mugamba wakiri namukubirako kajjaamu inandabako bulabi omanyi nategeera nti mbaddeko wano newankubadde jukira yali asponsoringa programu yange yes naye ajja kundaba nga muwuubirako yagisindika parliament oginsport singa gwe mulamuzi kati tuba twakaboogera ebyo ne wajja omuyambi wa poliisi agambye ayagala kulaba Siraje yekkalu bwama agende naye bano bahonarevo nga batudde wano ate gwe baali bagivuna nti gwe tebagenda kukulaba Kasozi mukama wange neyewuunya ngenda nemulaba nenvaayo nalina omulwadde ng'atandiikiriza instiriya nemugamba abadde nti bammanja bbiri weeti nakwata akasente n'akampa era wavaayo nako mba nfuluma we nti mu lift ne baŋŋamba nti ate taatawo abadde agenda okwongerako naye afeintinze aguddemu ali nakasero mu kitanda ate noddayo ewa Kadaga nenzirayo nomuga nti neoli agize ennyongeraako ku muwendo gwonna gwa ssente nenkomawo ne baŋŋaana abasirikale baali batuufu kati mukama waabwe azira n'agamba alabika alina kyeyerabidde gy'ava yeyeka gwalabye mumukkirize ne mukuba akaama naŋŋamba sente sirina n'agamba omuwala awo oyo musayiningireo sente bwe zitasayininge ne bazimba Bakasozi basigala basigala awo naye nga gwe oli musajja wa Mbazuulu si Mbazuulu omusajja kazi n'akuwa ssente ne bakubira nti n'oli agize ate noddayo kyeyongedde kanti so ziyakuwadde entono ekizibu kyeyongeddeko kakati contract yange ku BDS yali ya myaka ebiri naye ng'eriniwebo bwe nagenda okugiriniwalinga Chris n'agamba tebiriiwo BBS tesasula simanyi terina misoso gino gyekola biri bakuwa tebakuwa kakola ki kamala nengenda mbigamba Kadaga namuyita namugamba wayita wano wayita mu Dennis okujja wano bwe wayagala kuliyitamu okufuluma blockinga programu yange eno programu ya Siraje ne renewal ya kadi ng'agiganye n'alagira omulala n'aginkolera sayina kadi zino press code eza bulijjo ngiye eri special yali special kakati ne bagyongera Kadaga olutalo olwo oba kwaliko n'ebirala Kadaga n'agamba Chris Obole amugobye awo bamugobera agenda mu kooti emugamba ddeyo akole Kadaga bw'alaba ebbaluwa n'agamba n'asibawo n'ajjako omunyolo n'akyusa omulala teyaddamu kulinnya mu ofiisi yaddayo n'asekula ebinyeebwe waabwe akomyewo ng'olanya akoze eki akomyewo kati oyo ye Kadaga walingawo edda nga Kadaga tannajja nga MP bavuwa mu parliament ku ssaawa 5-6 batya ab'amabanja ogw'ekiro bano bamanerenda nkuwoze akamyumpente babalinze awo mu lujja n'abeeramu n'avaamu nga 7 mu parliament ebigambo byamusobako Kadaga bwajja nga wajja n'ebbanja ng'akugamba nkuwaddeyo trip egini n'egini otambulemukko wenazeeko olwanyisa amabanja yekolako omukono gwa Commonwealth yes ng'ogyeko baasi za parliament yagamba MP abalina emmotoka ennungi bajje batwala abantu abagenyi bafune ssente abantu nga bali bulungi nnyo naye ate onaze Anite ate alina nnyingi okusinga eza Kadaga ye Anite yazijjawa tezaali budget ya parliament bagyongerako bungi oba oli yali tazigaba bulungi ekyo ekibuuzo kinene kyasirisaako ne mikwano gyange ab'amawulire babiri ekyo kyenkubuuziza waliwo ow'amawulire wa New Vision n'ow'amawulire wa Red Pepper ne mukwano gwange Moses Buto General Talutalo bawandiika nti obugagga bawandiikira Igigi yes abuulize ku bugagga bwa Anita Among gye buvudde mu bbanga lino ttono ne bamenya n'ebintu n'agula n'amaka gali bilioni 11 enakasero oba yagagula simanyi yagagula kuba nange mu baali bawandiika nalimu naye teyasobola kumpa waabira
naye bali yabawaabira Kati ne babasiba ne babakuba. Omujjukiza kuwawaabira. Nedda wali yasobola nkyaliwo. Genda mu maaso mpulira. Kubanga amaka ago nali nga manyi nga ga Karimu. Yes. Karimu nga nakolako ku TV nga tanagitunda Dembe. Nga mutabani we yagikubiriza. Ne mutabani we nga tamanyi mawulire. Nga nkomplaining nga sijja kudda noonya omuntu amanyi amawulire. Nangamba nti oyo ye mwana namuteekaawo amagirewo ebiseera. Konza ate kati ebyangu byonoona. Kati lumu ne mugamba naye Karimu ayogera Oluganda. Nina omwana ku kyalo ewange. Ebiseera byo nali chairman. Nase nafuuka kansala. Omwana oyo bamuyita mwana wa Karimu. Babuuza Karimu kinti gwe. Karimu Dembe. Olina omwana wazaala mu muddugavu. Kyava ngamba nti oyo omwana oyo nayagala omuddugavu naye namusanga n'omwana oyo. Omwana oyo maama we n'afa. Kyava mugamba nti bw'owasa omukazi omuddugavu omwana ogw'omusanze naye abawuwo. Nga kati nze bwe nkugamba nti Magala yali wange. Yes. Naye nga waliwo biological father. Era yakulira wange yasomera wange ne mugamba nti mulabirire nga ayagala ku maama we. Yes. Kubula oyambye abantu abatali n'atalina kyobamanyiiko. Nanga nandi muyambye naye omwana nabba n'akasimu ne bagamba omwana wa Karimu erinnya lyange ne lifiira mu kasimu. Konze tojja kukijja wajja kwongera okubba. Mufunireyo kasimu kokka. Nampa miliyoni oba zaali 4 oba 3 zimutwalire. Nange nampayo 8. Nga wakwata ssente. Ninzimuwa ne mugamba weebaze taatawo. Agambye si yakuzaala naye yayagala ku maama we. Nabeerawo emyezi 2-3 nga ndaba tava mu mberenge. Mugamba obadde ki? Nanga nti ssente baazimpa kituufu naye zaasanga ekinnya ky'ebizibu. Nga biyitirivu. Ate emberenge deyire inkamu. Ng'alinga ggwe ekizibu we kyeyongera. Kakati Karimu abakazi abaddugavu bamuwoomera. Okamala obumazi. Ng'ogyeko oyo azaala Eddie. Eddie kati waliwo omulala gwe yayagalanga ye nannyini kyamutawaazi. Okay. Eyaliko UCB. Yes. Bagamba nti yagenda omusango guli mu kooti sibagamba. Abaana bakayanira ebintu. Baana bagamba nti yagenda n'alaba maama ng'agenda kufa n'amusayiningisa. Kyakitutte. Kati bali mu kooti. Kati eyo keesi ya mwana Eddie eya Eddie ya mwana wa Eddie. Kakati omukazi omuddugavu omulala bwafu omuzungu yennyini omuyindi bwafa kazi we wa Karimu. Ne wayitawo emyezi 4 oba 3. Nankubira nangamba waaye Eddie okyamanyi waali kunze akyali mu mberenge oyinza omugamba najjako ewange nti ye kati ye overall wa property za Karimu zonna. Omukazi oli omuyindi era amulemesezza okuleeta omwana we. Era azimbye estate eyo simanyi bayitayo Kigoyite eyo bwotyo. Side ze Makindye Ssaabagabo. Kakati oyo ne twongera okukwatagana ne Karimu. Bwe nfuna amawulire agaba bigirwa babakutte. Nenkubira Karimu nti ennyumba eyo wagitunze wagiguzizza Karimu gundi Anita Amongo. Nanga Anita Amongo mpangisa wange. Namugamba nina ebiwandiiko ebiraga nti yasasuddeko ssente bweziti. Ne broker yamugize. Naga siragende kamala okuva ebweru nzije oyada teyankwata paka babirigirwa basibwa ne bavaayo ne bawaaba omusango sinyakana naguganiramu kati babanja damages. So mbadde nkuddamu nti ekibuuzo kya Amongo oba mugagga oba si mugagga oba yabujjawo oba yabulina sikimanyi naye nga ssente zaalina ki alina nnyingi okusinga ez'akadaaga. Kyova olaba ne sanction zino ezijja zetujja okugenda okwogerako. Amerika yagaa nti alinayo ekizimbe wano alina wano n'abyegaana nti si bibiri muwandiike. Ne mu Uganda abantu beegaana ebizimbe. Bamala kubatuukako kizibu ekimugamba nti kino kikyo. Omukazi we yawaabira oyo Drake Lubega. Tubagabane wakati. Yes. Drake Lubega yagamba ebizimbe byonna si byange nnako 2 byabagagga balala.
Kayiro tafira we yaviirayo n'agamba mutunde ku bizimbe byange Mbalagi. Kati okumanya nti kino kya gundi amala kuva mu kizibu oyo Drake yannumako milioni 2 nakubuulira ewaze nnyumiza ng'atuyita ku makya n'atusimbya layini ab'amawulire bannange ng'ayita Beka Musoke ab'amawulire ebizimbe byaffe Muhanji abantu ba Muhanji babitwala babituganye ng'abisolozaamu ssente ye NASA kale ayagala seeke ekifo museeke kya Ntipulonyiwa NASA Sebaggala basajja balaba manyi Hasani basajja balaba Hasani oli NASA ye mutoowe kakati ne mugamba gwe kiki ekiraga nti byammwe nga tutambudde emirundi mingi obusente obutuwa tukolabojja naye tutegeera nangamba nti Museveni yakituwa ne mugamba ki ekiraga ne bampa empapula ngenda okubuuza ku Mariam Namayanja akola twalina nayo kusimba akola mu byattaka mu State House aga nti zaali minutes Museveni tagaba kintu kitajjudde mugundi yes obuwandiike kati ne mbagamba mumanyi nti ngenda kubakolera shortcut mufune ekizimbe ekyo balina ebbaluwa ya Deputy Attorney General ng'ebagamba bakibawe ekya Kwalusalo nga Attorney General abakubidde essimu bali temukikkiriza abakigaaniddemu nga alabika afunyeyo ali ku double standard kati ono yagambanga ng'oli above ne mbagamba kambafunira above asinga ku Attorney General akibawe mumpe milioni nnya muwala wa Yanga anti bali mu kizibu nangamba nti oyo ayagala kubabba mbugoge yagala babba Museveni atumye ekizimbe ate mu Kadaga kituwe ko Yanga tonyoma nga kyezinze naga nti nkuwadde 2 advance nasoka kusimba 2 2 tumala kifuna nozikuba empale empale nengenda ku parliament nendiramu Kadaga level munywanyi agenda ogambe Tamale Mirundi Junior adrafting ebbaluwa tabani wa Tamale senior bamuyita John Tamale nengendayo ngamba waliwo yantwalayo musajja wa Ssekikubo bamanyikanye nnyo ne Tamale singanze kubanza yali antyamu lw'amawulire olwa kitaawe nagamba nti abo bandi milioni zange 25 ku ddiiro endala sirina bbaluwa gye nja kukola ki kubakolera ninzirayo wa Yanga nti mawulire ekintu omusajja gwe bampadde mwamulya abazimanyi mwamubba era baziweereza oli omwami munne wa Ssekikubo nazimutwalira ne bankubira essimu nti ebbaluwa ewedde ne tugibakwasa nga Kadaga agambye nti Attorney General bw'aba awandiise aba awandiikidde ku lwa Attorney General eyo office mwino girespecting aba military muveemu aba police muveemu ebizimbe mu biwe Yanga ne Drake nga ye Kadaga talina kyalidde mu America waliwo bw'oba ogenda omuntu akuservince abakozi baayo mu hoteli tebabawa musaala bakuwa tipu bamuwa tipu Kadaga bamuwa tipu kati yali ya bilioni mmeka nenta simanyi munywanyi wona atakubuulirako bazireeta gye ndi awaka ng'ekisawo kinene zaali mu kibookisi kati simasobola kuga nti zaali n'ekibookisi gwe ng'ogera mu kugeraageranya bwezibanga zaali 5 zaalinga mu milioni 6 nzijja okubanja balance ow'ebino nga nti tukyazimba totala baali n'ekizimbe ekimu kitunudde wane Wahamu kirala kitunudde mu Kikuubo bibiri awaliko bill nabo okubifuna baabirwaniramu ekibuli ku byapa waliwo petrol station yawo yaliko bill ne bakubaganira ddala Yanga ne Drake mu mwala ba Total naye yasooka kubako bill emmotoka bwe batutikuliranga fe abavuye kasubibwa katumalize Total tumalize nakiri ekirala tujja kusasula ne guno gujjwa milioni 2 tubazikuwanga tebazimpa mba ndi awo nga Beka gwe batumiranga nga tulina ekizibu mu famire era kiri ettaka liryeyo wakiso naye tuyambe omusajja atuganidde kagamba yaziikawo abantu ate gwe twaligulako yagenda bweru naye nga Kadaga zo ziri ssente yazirya anti yabadde agamba Anita Amongo ye yalya yekka ssente buye Kadaga talya nakugambye waliwo enjawulo wakati wa bribe ne tip eriyo yali tip waliwo enjawulo wakati wa bribe ne service award kwegamba buli omu azirira mu sitayiro yiye kakati kiki kyeyakola ekyali kiremye Museveni
ekyokubawa ebizimbe byakyo baali mu meeting esembayo nga bagambye Muhangi bagenda ku minutes ze nasomako yes meeting eddako baali bagenda ku compensating kuba bafunawo mu KCC bonna poloti ezo nga balina okudevelopinga mu myaka 5 nga balina kibalazeewo ne bata developinga Muhangi n'afuna ebizibu ne bamusiba agenda okudda nga Drake ne Yanga basabye liizi eyana mu mwenda akomawo gamba twatandika babiri ne president kati president abaga tugenda ono mugenda musasulira sente ze zakoze eki zesasanya ne baali tebanna kituuka mu meeting esembayo Katonda n'amuyita nafa kati nkubira basajja balaba nga ali London emuga gwo badde osoloza nanga nabibaddiza dda nayo tonteka mu mawulire mu bintu byo inga yabidduka mangu kasi basajja balaba nabivaamu kiki kyabimujja mu speed kiringa kiwedde kati ettaka lyewa Kiso bangamba nti tusasu ne baga nti sijja nkyababanja kino nja kibakolera bwere ne musasule enkadde 2 zemba banja era bazimpa ettaka balifuna nakati oli bamusiba nomusiba nga aganiddeko agamba waabwe waliwo n'amalaalo nentwalayo expert nakebera nga tewali malaalo banayiba ne bagamba abo baziikawo omwana yali asulawo omwana muto wa wiiki 2 tewali muntu yenna gwe baali baziiseewo naye ng'agamba nti baziikawo bazadde be kati ettaka eryo lye bamutwalako lyali lyabwe lyobbo okutwala kwani kwoyo omusajja gwe baasiba omusajja baali baliguze gwaligulako ng'agenze bweru omukyala ali awo mu kikuubo wali underground awo ku kizimbe ekitunudde mu mukwano gundi Bosco gye yakagula ekyo ne bakimala nenfuna juzi contract empya era kwoyo Yanga bamuguze emundu company zino ezitunde recommending ofune emundu private guns alina company ya security ogule emundu pistol yiyo okwekuumisa ne bamulya omusajja eyamulidde company bagigadde bagibula kalistinze waliwo omukyala gwe noonya ku headquarter bagabire emundu yakampa appointments 5 jango kimefayiro nga naye nategedde oyo omusajja namunoonyerezaako y'omu ku beesimbyewo mu kamyufu etololo sinamanya bwe yakoze kati sente zino alabika yaziyiye mu kamyufu ka NRM ezogula emundu ziba nnyingi nnyo risiiti nzirina yasasulako oba 12 oba n'ekinaana ndowooza gigula 18 nja kukebera nkakasa emundu kati be bantu abo abakukozesa ku ssaawa esembayo bakuluma ensi yeetoloola ogenda okulaba ng'ate bakomyewo kakati olutalo luno lwakadaaga ne Anita Mongo ekyobugagga ekyo tukivuddeko Anita Mongo asinza kadaaga ssente mu kiseera kino walaba ebintu bwe yatwala house namba kumpi kitundu kya house nakitwala n'agikyaza n'amaka genyini yazimba obanga agende lwakitula weeri walaba essomero lyazimba ne president yagamba bano benjagala bainvestinga wa niwankubadde bazibba ne bainvestinga wano kakati amawulire agatali confirmed omwami wa poliisi yali akulira security ya Anita Mongo yagenda naye Seattle okulaba ku Oulanyah nga tannafa ne bagenda ne Mau ne balekawo owooluganda lwa Oulanyah bwe batuuka eyo ne bakola ki Oulanyah n'abafaako Oulanyah nga tannabafaako waliwo embiranyaawe ebukedeya ey'amaanyi nga waliwo ettaka bagobyeko abantu 1,205 nga bagamba pulezidenti alina byagenda okukolerawo ebya gavumenti bwe nnoonyereza ne nkizuula nga tewali bibaali bagenda kukolerawo iso nempa ripooti ng'egamba abantu abalimu mulimu ne Anita Mongo abaagala ettaka eryo naye nga baleepinze abaana bababyeko ebintu byabwe bamenya amayumba babbye ente zaabwe bakoze eki nga lulinga lutalo bwe nkubayo sitoola 2 Anita nankubira essimu nga ndi mu observer ngenda kuwaabira nkusibe n'ebisumuluzo babisuule oyo mukazi akusiba bukadde ettaka lyoyogerako tolimanyi teririiyo konze nze ebintu mbijja mu kooti nze simanyi bukoddeya situukanga nayo simanyiiyo nagamba ngenda kutwala ku ssente zange olabeyo ne mugamba engeri gye wafiiriddeyo chairman ebyekuusa ku ttaka sinza gendayo nsanga wano akutwala todda nkuwoninga toddamu kuba story ate nze bwomponinga oba ondeese aba aluggulidde gye bataluggulira yagenda okulaba nga nkubye eyokusatu
Anita Amongo y'omu. Kati bwe ngenda ewa mukwano gwange Crucible twalabagana ye biro chief Embale monitor. Ate n'abaako mukama wange monitor. Nangamba omusajja omukuba olw'okuba oli mukwano gwani Gwakadaga. Oba yagala programu bajja gikuddiza. Yerekera okuba omukazi. Ne mugamba mukuba lwakubanga bijja mu kooti kati ne fayiro yiyo njibawadde. Yenji mulina kati kyali mu office ya Gundi. Era omusango baagusinga. Baluwa baagusinga. Abeeri ne bagoba. Baagusinga kwa Anita Amongo. Charge sheet tekwaliko Anita Amongo. Naye bwe namala okuba story endala ne ngenda abaloya ne bangamba fayiro baagibyeyo mu High Court Soroti gye baali baguwozesa. Ne nnumba principal judge ne muwandiikira. Ne ngenda physically. Sere byali tatya bannamawulire. Nzeija lwe baali bamukubira e Masaka nga bagala mutta. Teyaddamu kusinkana bamawulire oyita mu bantu be. Ne mugamba nina amawulire nti weekubanye ne munywanyiwo Anita Amongo okubuzaawo fayiro ey'omusango guno ne weguti oguli e Bukeddeya. Nambuuza nti eyakugambye nti neekubanye yani. Ne mugamba si mulimu gwange kuwa source. Naye nkugamba fayiro yabuze. Yes. Nkubiddeko bubbizi nti weekubanye naye fayiro teyiiwo. Nzeija nangamba mpaamu ennaku 5. Nja kubuya. Ne mugamba esimu yonjirina. Yes. Waite ennaku 2 nangamba the file is back to Soroti. Ezeeyo. Kati bweddayo awo ngendera okulaba Anita Amongo Chris. Nali ngenze na ku Chris yalina sengaawe nga mulwadde wa sukaali. Omugaye nti mutwaleko bamujjanjabe. Kati bwe tuvaayo wenkuba story eyokusatu nantubira ono omwana yali munnamawulire munnaffe yali mu NBS oba NTV. Sabit. Nangamba agambye muwe ku bbaluwa bweti waliwo development empya yageze ku musango ogwo. Ne mugamba yangambye okunsiba kati lwaki tagenda mu kooti kwanze nange gyembikola ki gyembijja. Nangamba akwegayidde muwe. Ne mugamba mpa WhatsApp namba ye. Nyembimuwa. Ne fayiro nenjimuwa. Nenkola ki kati senga baali bampaabidde nga babigirwa. Baba wabise. Zinalina difference nnene nnyo. Kubanga walina documents zonna. Nga mmanyi n'enju eyo transaction nga giri ngimanyi. Nanti kakati. Naye noono eyakulira okubuuliriza omukyala Principal Attorney Setatoni yawandiika ebbaluwa ng'awandiikira DPP. Tetulina bwe tuyinza kuwangula musango ogwo kuba matovu kuba bigirwa. Olw'ensonga nti baali sibe ba whistleblower original. Yes. Bo bawa forwardinga whistleblower kyakola ki? Whistleblower Aigeggi Betty Kamya aganye okutuwa details ze. So si. Bano ne bakkaanya Betty ne egundi DPP ne Kamya nti babatwale mu kooti oba obusango teguliwo oba eguli. Babatwale mu kooti. Setatoni n'awanika. Era omusango tegwagenda tegwasinga. Babigirwa simanyi baba nawaaba naye bakola ki? Nawulira nti bawaaba. Buto ebye abimpa nabirabako yawaaba. Nyakala n'agugaaniramu n'abasaba principal judge agukyuse ne kugaana. So omukyala alina obusobozi bwonna. Anita Amongo. Obugula buli kiramu. Ate kati ebintu bya ssente. Kati akalulu ako tekali ku Anita oba alina ssente. Akalu kali kwa kiki ekiddako nga bawangudde Kadaga. Busoga tejja kuwa Museveni kalulu. Nga luli bwe yagaana. Busoga abantu baagala bintu bitono nnyo. Museveni yagendako n'abagamba ngenda kubakolera mwenda mugagga wale buli muntu omutole ekitono nnyo afune miliyoni 2 buli mwaka naye eri atafuna n'emu mu mwaka. Busoga. Balina ekyobugagga ekisinga okubaleetera ssente ennaku 6-5 kyekyanyegenyege. Nyegenyege ekyo. Nakyo Anita yali akibinyeemu eggere. Yagamba tugenda kukkiriza byabuwemu kubeera muno tukola kibi. Ono majegere lwakubye eriiso. Mukwano gwange Prime Minister. Nagamba tujja kujjamu ebintu ebyo ebiramu ebifu tukole ki? Tubigire tubizeeyo. Omwana lwaki yamukubye eriiso bannange. Ate ekyewuunyisa eyamukubye tewali na government statement gye yayise. Tosobola kuba Prime Minister. Kinene nnyo.
tosobola aba tosobola kuba chairman w'ero C5 n'ogendera awo Prime Minister omulamba kakati bwagenda Kadaga n'agamba muyina ebyammwe simanyi babiyita bati ebyekiro eno bagendamu ekiro ebibawemula ebiro ebyemuli se muli mu Buganda akwabula abalongo si kwalula balongo waliwo amazina agabeera ekiro nsigagendamu ekimansulo muyina ebimansulo muyina kino muyina kati mfubusoka mutugana yinka muje tulina yeka atera nga yasigalayo Museveni n'asirika n'awandiika ebbaluwa nga bagenda ogiggulawo nti ebeerengawo buli mwaka Kadaga n'agisoma kati Museveni gw'obeera naye nga mwogera ekintu n'akuyiwayo biri ebyokumuvuganya yajjusa luvannyuma nti ono gwe yalonda ate mubi nnyo okusinga ani Kadaga bw'oba n'abakyala taata wange yalina omukyala nga bba amatooka awaka n'agatunda ku loole nga alina amatooke mangi n'amugoba lwabu ng'agenda mu lusuku n'agatema n'afunayo omukongo naye ng'aluddemu n'amanyi n'Oluganda n'amuwasa yagenda okusanga nga musezi simanyi ba nekongo base ani yali omusezi omukazi mama we yali musezi n'amugoba kitawo nga yali agudde ku ttabu taata yalinako abakazi mwenda olunaku nga byabasiraamu ebyabana tabimanyi omulundi ogumu ng'alina mwenda ye yali alina zefa ekika ky'emmotoka yokka ng'atunda emmwanyi alimisa Abanyarwanda awo mwenda naye ng'atunda emmwanyi nga loole 5 olutunda lumu n'azitwala ku cooperative tebasasulanga cash ne bamuwa Abanyarwanda ne bafuna sente ne bazikuba ebiraka ne batunga empale ne bagoloza empale ya biraka naye ng'ate ejjudde sente era senga bakikola ku mulembe guno bandi babbye naye kati baavaamu bagitemako empale ne bagitwala omwana agikukwakulako kaakati abo bonna babeerangamu nga mbaagalako katogo balimanga okuva ku mwenda ne bajja ku 11 okulya akatogo nga nze nebba nenzija nkalya naye nkabaamu kaamulali ogenda n'amazzi mangi nga kawooma ate taata yali mu kinjaaji nga bateekamu mu katogo ebyenda ne kawooma naye nga kaamulali nga musufu kaakati Kadaga oli wa poliisi gwe nakugambyeko bwe yakomawo wano visa ye yali ekyaliko n'adduka yagenda Anita okulaba Olanya wadduka ojjukira Anita Among yagambako Right Honourable Speaker nti banzibye bagala kunzita waliwo abangoberera bagala kunzita kati abantu agatali matongole nga gaga nti oli omusajja yetwala ekikapu kye kyonna ekyava ewa Sudiiri n'ekirala ekyava mu Loko ekyo kirinako bukakafu naye nga bwe gayitingana ekyava mu Loko oli omusajja naga nti nze sirina kubba naye noonyaako ojja kulaba ekanfamu tiipu eyava ku Loko n'eyava wa Sudiiri waliwo mu mateeka kye bayita oba circumstantial evidence ebintu nga bikwatagana nti president Kadaga Anita yali agambye Sudiiri babongere contract bali mupiwe batuula naweereza katiipu president n'awandiika nti temuddamu kupangisa wa Sudiiri kuba MP mugyeewo ebyo ebizimbe mugyeewo waliwo ministry ya lands ne prisons ne education ekyo n'ekizimbe ebitongole byonna mubijjewo muweewo ababaka parliament muladdaabirizeewo kati kyobalaba nti ate Loko egezezaako eteekako bulooka nga nnyo olunaku emalirizo kiri ekizimbe kyali ku mulembe gwa Kadaga ng'alaba waliwo sente ezimuyita bali mu mugongo ge zitakola ki ezitamutuukako kati awo n'aba nga ajulirira ate Kadaga president awe yajulira Kadaga era kubawo okulonda ku myaka gya Kadaga egitanatuuka gya Moses Ali n'addamu n'awangula ne Anita n'awangula Museveni ayinza okukolera Kadaga akalulu ku bwa sipiika kaseera kano gundi anadda ku bwa sipiika Kadaga ngambye senga asazeewo simanyi kiri mu ndowooza ye naye obuzibu obuliwo kaakati obunene ddala obulabira ku kamyufu kano akabaddewo abasobodde okuyitawo balinga 3 mukyala wa ababadde bavuma Kadaga bonna bagwa ono balieku ali mu kaduuka abadde avuganya na RDC gwe bagoba sakwa
Sagwa namusanze awo. Bali yokuneta wagira Kadaga. Namusanze awo naga nti omusajja yatunze ekizimbe kya custodian board nazuwa abalonzi ne balonda nga abantu nga omuntu omba mbalamu abantu basatu babalola omutwe ne babalola olubuto ne babana omwana ali mu mugongo. Abantu abamu ngaafunyewo obululwenda. Walabyeko layini y'abantu esoko ewera olwenda. Tekisoboka. Ati ebyo bikyali mu tribunal bakafulumya 45 baliyeko tumusabire naye bagenda omusavinga nga yekwese mu office za NBS. Owezi za baba. I mean eza obaye baba. Baba. Entinda. Eyo gibamusanga. Kakati oba bituufu oba tubituufu petition yegenda tukola ki otuwulira. Naye bwe kibanga ekyo kyabadde bwe kityo abasoga basobola okukola demonstration. Ekyokubiri likodi ya speaker international sintuufu wawulidde Kadaga byayogera ate nga tabyogera olwokuba tebibaddeewo. Yes. Conference yabadde international teyagigenzeeko anti nga tasobola kugendayo olwa embago. Kadaga oli agamba nti omuntu gwe bataddeko embago olw'obubbi amazima gennyini. Waliwo yakubye manyi okuba ebikonde tokuba wansi wa kundu. Waliwo yakubye nakuba n'omutima n'ogwa ne mu bizigo nabyo n'obikwatamu. Omutoga nti okudde mu bizigo. Ni Mama Kadaga. Weesiize bingi ne bikujja mu bumyufu ne bikuleetako ne kapapu. Amazima gennyini. Kikyo kyegindi ofuna ne kapapu. Kakati olwo olutalo Anita naye ndowooza alina byategese. Okukomyawo. Lugenda kunyumira abalabi bangi nnyo. Nawuliddeko mu nkambi yaabwe nga baga nti oyo twamulaba ng'agenda simanyi ku bujagaali simanyi kusaba mizimu biki. Kati mu kamyufu mubeeramu sabotage and malice. Bakusiiga ekintu kyotasobola kwejjako. Ate bakireeta ekinene nnyo bakireeta mu kaseera kali. Nga bakola wiiki 2. Wiiki nningi. Nakibula wiiki emu. Nze nga ndi campaign manager ewa Mabike omulundi ogwokubiri. Twali tuvuganya ne Saala Kanyike nga mukwano gwange nnyo. Mutawano eyali deputy mayor wa Lukwago. Yaliko ne deputy master wa Kibuli SS. Kati Laale yasembayo twagikuba mutwe nga wasinga okuba abantu abangi. Ng'ate nkya teri Laale. Umanyize uloyogere ekigambo ekyo kikuba mutwe. Tactically. Kinyumira. Tactically. Nga nze nteeka okusembayo. Okwogera nga ne candidate nze mpita candidate. Nembagamba okulonda kwawedde akalulu tujja kawangula naye musabire honorable waffe no obutafa. Walawo yalabye gundi musabo ng'agambye bamuwe embuzi enjeru bakole batya. Kati Malice oyo gwe ndamusiiga. Eyamumpa yali Buto nga simanyi na authority ate Buto just akuba chemical. Kati omukyala bamumakalulu nakabaka Mabike. Lwa kintu eki. Kati mu kalulu mubeeramu Malice. Ne waliwo Malice takola. Waliwo Malice tumbula obutumbuzi. Omuntu ne muteeka ku form. Ojjukira Sebagala kuwa meya. Baga nti omusajja mutemu, omusajja mubbi, omusajja yakola ki? Sebagala ng'atugamba ffe ba top 10. Nti sirina sente za kuwa amawulire. Njagala bankolera amawulire agali negative ne positive. Temubaako limu limu gaana. Oba bampise mubbi, bampise musezi, mukole eki? Mubaleke. Ekintu ekyo kyannyamba nnyo okuyita mu kalulu akaddako. Opponent wange ayinanga senga nti oyo gwe mulonda talina na tooyi waka. Ako bali nti tujja mulonda kitu. Bambi agisime. Musajja wattu. Talina zisima toyire tikatumuwe. Asime. Nga Malice. Kati opponent wange ngate gwe mvuganya ngaze ku side yo mula gwe mvuganya ngate gwakubira campaign nga naye yewandiisiza era we tiyafuna kalulu. Ngayimba akasanke kakolema okamanya simanyi okola ki kati ngaga nti nze kasanke kannema ate nerijja kwoli naye nga mpagirwa Lukwago eyampa emmotoka ne alaka open roof Prado akalulu nakawangula yadde mwali mu sente nnyingi ewaaba. Katone yali ayimba akasanke yakola atya? Yasemba ne wote bamulonda ate era mukwano gwange kakati. So ebintu kana akalulu kali mu Malice akakanene ako. Solution yeremu obutawe no nalinnya lya speaker ebweru kuba ne bona amulonda ng'alina dent ku kifo ekyo. Yes. Amuleka amaleke ekisanja kye
tewasikika nga tagenze mu America nga tagenze walala wonna bwe bamuteekako embago okulonda okulala kujje amute ne bw'anaamuleka n'afuna kino n'asigaza nakiri n'akifuna imeji yaffe omukwano gwe tugezaako okuza ona America tuyinza oba oleesa ateera ekizibu mu kifo ky'obuvunaanyizibwa nga Museveni alina kyajja okukolera America etute emugyeko embago ebajjako bulijjo kubanga wano baali bagambe nti Bigundi Trump azze agenda kunzijjako nankani nikakati ndooza omwaka tiguweze abasajja balina policies oluusi zaawukana kitono waliwo ze batajja ku bannaabwe waliwo bingi bibakyusa nga kati nga executive order zaayise nyingi nnyo okusinga zaagala kwankana za Clinton mu bbanga ettono lyamazeeko naye ekya embago okujjako nga kati Trump agenda waafunira bw'omugamba nti amafuta gaago kampuni ziizo zijje awayingirawo bonna babajjako embago abakongo tebakoze endagano ne bagamba nti kati bagenda ziri endala zagudde zino zigenda kutuukirizibwa naye ekibaddewo waliwo munnayuganda yava mu Uganda abadde akuba obulango ku bibi ng'alanga byakulima akola sako z'okulima mujje wano tulime tubayigirize okulima ku TV oba badde oziwulira munnayuganda yo takyalimu yava kuno nga atolose mu barracks eya UPDF n'agenda South Sudan n'atoloka mu Komera n'adduka n'agenda e Congo abadde akwatagana ne bapasita ne basonda ssente n'aziwa abayeekera ba M23 ne bazikozesa ne bakuba olutalo walaba bwe baawambira awo we bakuba ennyo nga yazirimu kati beerabira okusasula ba foot soldiers ne babasimbira ekkuuli olutalo ne lutaggwa nga bwe baali bapulaninze nga 23 23 gundi President Sese gundi ono wa Congo Tshisekedi lwateerawo $5 million anaalaga omuntu avujjirira ba M23 azimuwe ngate munnayuganda yuli yali munnayuganda nze lwakulumira munnayuganda senga nandisabye embusa nandigaba embusa nti yegundi nibazimukwana nenzifunako oba nibazirya naye nina omulimu omwoyo gwa Uganda oba munnayuganda asobodde okubba abagundi bali n'abakubisa obusiru bwabwe ne M23 nga yawola anti kati gundi Trump yabakozesezza endagaano aba M23 n'abagamba ati basayininga n'okusayininga waliwo obukyabulamu obumulumulu bagiteere ddala mu nkola yonna nga bagenda bawaayo akasente oba bateeka mu gavumenti bayinza nobateeka mu gavumenti manyi entalo za Congo tezijja kuggwa kati zadda tezirimu amawanga n'obukundikundi buki bungi okujjako nga bawadde federal ezisobola okukendeera buli omu naakulembera ekitundu kye otherwise tezisobola kati Sesekedi alina gyatafuga kati eneri ffe gye tulina abayeekera ne M23 bunyabeni tafugayo ekyokubiri ffenna lipooti eyakafuluma egamba naffe tunyagayo bugolodi tulinayo ne poloti kose bye tubyegaana nga tugamba nti naye tusobola tutya okolayo enguudo nga tolutalo luyinda anti tukola te ku ssente zaffe tuteekamu ezaffe n'ezabali eziva mu golodi eri n'eziva wano netukola enguudo tukola enguudo abayeekera bo tebatuyingira golodi ava e Kasandolooza kiro nnyo akola ki ate ffe nga oluguudo lwaffe lwa ttaka e Kasanda kati nno mu disitulikiti yonna tulina mu luguudo lwa nina fayiro omusajja yawaaba nti bagoba abantu 80 eri gye bagusima golodi ne bajja basenga ku kibanja kye 85 ewaffe Kasanda kati oli waagala bagobawo ng'agamba nti ono atugoba ku ttaka ffe tuli ba NRM kooti neewa order nti oluguudo olwo ettaka eryo baliveeko ne gundi license emanyininga ne bagamba gisazeemu omukyala bamuyita Amina n'akwatagana nabo ne bakola ki ne basima ekiro nga komandanti wa Minro yabakkiriza ne bamukuba complain ne baleeta omupya naye n'asikawula kyekino zono n'akolako omuntu yekka ayogera ekituufu ye osi waayo kati minisita omwogezi w'ekitongole ekyo ekya mayini namutuukire naga nti ffe tetubimanyi n'akubira oli Amina gwe namugamba nga ne minisita agenzeeyo n'ono mukyala w'omuyimbi yani deputy minister wa minerals nyamukyolo ng'awandiise n'okuwandiika ne badifyinga nakati kati ndi mu kuwandiikira PS Energy
babuulire ekintu ekyo babeeko kye bakola naye ng'ettaka ly'omusajja n'abantu bafiirayo ekiro baliyiikudde oyo Gold kiro 4 zokka naye ave Kalamojja yenkanawa muyitirivu ave Kongo yenkanawa mulabako mu budget nti ne basente zo bane abazitwala bane abazitwala sente ezo ziva mu gold n'ebyobugagga ebirala biva mu ggwanga sooka obuuze lwaki sala ali Kalamojja lwaki first lady yagesooka genda Kalamojja ali ggulu yokka tali ne Kalamojja talinayo mukono kati jeno sale yawa abeera sente wagenda nze simanyi naye munoonyako simu zonna zenina teziriiko waliwo mutabani we bamuyita Alexander jogobye n'abayinde bangambye sacha alina sente president yamujjako sente Alexander yakulira Saracen bakola Piero ne bagiwa kampuni eno wano mu Uganda basaplying ebyambalo ebyo ngatto biki ne bagibanja miliyoni 2.6 Piero ekuyamba okufuna loan mu banka bali bakubasasula bamaze omwaka gumu n'ekimu nga tebabawa yadde n'ekikumi nenga babasaplying banka bwe yazzeeko ate ebintu byabwe ne bawandiika ne bakubira omusajja n'abagamba ng'okunanja bawa na kati tannabawadde 10 sale mutabani we Alexander ne mukubira oyo mutabani we agikulira ne mugamba abasajja abantu bano baba supplying naye lwaki temubasasula n'agamba okola ngaani tonze ndi muntu munnamawulire anoonyereza ayamba abantu n'agamba oyo mukazi tujja kukwatagana mugamba ankubire ne muwe ennamba ye teyamukubidde nenkubiriza sale mirundi 3 nga tezikola ki kuba tesale yategeera ekintu ekigenda okuswaza erinnya lye takikola obwo busente butono asobola okubawa miliyoni mmeka 2.6 naye abantu abo nosaplayinga kampuni nemala ebbanga erino nga teri kusasula ate nga sale gwe tulowooza nti ayina ku ssente anti bwakuwa Piero banka ekuwola oli n'amanya ajja kukuwa zonna kati mukazi wegayira tuweeyo wakiri 3 tusasuleko zino interest zibataddemu baleme kubowa bintu byaffe Alexander aganja bawo 9 naye kyeyakibawa okuva mu Gwokuna naye ate sali musalenza amaze amaanyi sente takyazirina sinaba mufuna saagala muwayiriza engeri gye bagobyewo n'abayimbi buli muntu yenna gobye naye abayimbi babakozesa bukozesa naye sente covid omuyimbi ye muntu asobola okutta eggwanga nga munnamawulire ng'ayimba nnyimba walabanga gundi ono ensi tugitunda ebyo byeyayimbanga nga bikuba gavumenti bubi nnyo bwe bamuleeta n'agamba nti kati enkyuse n'ayimba ennyimba ezeeri bwe byagaana n'emmotoka ne bagitwala n'agendako ebweru nnyumba ne bagiwamba n'agamba muzeeyi abantu baagaanyi okubakwata mu kaseera ako sabe yalina kubawaayo kasente nga tebakyakola bivu ng'ate bangi basobola okuwa byaki eggwanga kati babimaze bajja kuwa be baagala abatonotono kati abayimbi bo tebakyabawa kati bagende basabe copyright bakole ennyimba zaabwe bazitunde kati gavumenti kyaba ebakozesezza emaliriza kati ebasudde sale abadde abakozesa ng'omuntu bakolwa gavumenti simanyi naye tewaliwo provision egamba nti sale yateeka okulabirira abayimbi basobola okwerabirira senga baba bakwataganye kati luli bayimbanga omuntu omu ng'asobola okujjuza ekisaawe kati beerenga mirengo nga jambidde egundi ajja kubaawo negundi ajja kubaawo kati engabana nereeta obuzibu obola Eagles yavaamu simanyi New Eagles nevaamu kiki kati nabo bali omu baagala okwegatta bakwata mbidde ne bagala tunagabana tutya kati babana banange ebintu kakati gwe mukulaba kwo kadaga akalulu kano akaseeka akawangula ku ssente tajja kawangula ate Museveni bwakaleka bagende ekirungi ekiriko nti bakajje mu buno bw'omugongo beauty contest bagenda mu kabox ak'omugongo omuntu atya okulyako ssente n'asimba mu mugongo gw'omulala ennaku zino abantu bawemuka azikulyako n'agusimbamu naye akabox amonga asobola okukawangula nga bakozeseza ssente onumeriti ayinza naye kyonna kyekiri bakawangudde mu bulungi akalulu kano kateekwa kutuula mu kifuba kya Museveni singa Kadaga awangulwa Busoga abagyerabidde jukira eriko ebintu bingi byatunuulidde ng'ogyeko bwakyabazinga na biki region okugifiira n'ogattako Buganda kinene nnyo
nnyo. Kagamba President Museveni alina kwegendereza nnyo. Abasooka yabajjako lumonde mbuulizi basimbanga n'amaido kati abalimisa bikajjo babiteeka ku loole ne bisikalira okwo Madivaani n'asalawo baagulo batakola ki nga loole emaze omwezi naye alima ebibye kati mu bwavu buno be basooka okuvuga boda abasoga ate nga za ggaali ne busiya soka ne busiya boda eno zizzeeyo ki luvannyuma naye eri zikyaliyo ezeggaali be basajja abaavu naye nga balina empisa bambi n'akaana ne bwe kaba kambadde mpale erimu ebiruke kaagala kakubuuzeeko bambi wakiri kabikewo kati oleme kulaba bwebwako naye nga kakubuuzizzaako omusoga abuuza ava ku luzzi n'akubuuza kino enkoko zazaala n'akubulira akalonda yenna bali so social nti be bantu bo tasaana kunyiiza akubulira kalonda yenna akwata ku family yes kakati abo balina kyebaalazeeko Museveni mu kamyufu kirina kikireeta mu 2026 naye singa akalulu ako Anita Among amala n'akawangula Busoga ne wagira Kyagulanyi asobola okuwangula akalulu akajja obwa president asobola kuwangula Busoga ne Buganda ninga si bwa president Museveni yamala okufunza abalango abakyoli abasinga omumma akalulu emabegako kati abalina mwezi 5 balina vice president balina chief justice luli balina minister wa judiciary ebifo ebinene bakola ki babirina balina minister saba minister Moses Ali n'abateesa abo bangi nnyo eno kati Moses Ali wamulabye nga agenda okufukamira card tebaginoonetedde emmotoka n'agisayini naye yamukoledde speech ng'ali naye nga yagambye bugambi twagala abamusomedde speech twagala mutwongere kuba minisita West Nile ekyo ekitundu kyali kigenda kwesalamu mu biseera biri nga mawu begase n'abagundi beeyo batemeko eri ate ne bwe baamala era olanya wafiira nga bali mu pologulaamu egamba nti naye ebifo bino tulina tusobola kudda mu buyinza omuntu eyaleko mu buyinza aba abumanyi obuwombi bwe butegeeza era omu we yabalyamu n'agenda agamba Museveni ebyaddirira wabiraba kati kyogamba nti Moses Ali speech gye bamusomedde si yagisomye si yagisomye yagiwandiisiyambibwe yagisomye bagimuwandiikidde nibo baagala ekifaananyi kiri kibeere abayambye ekifo kyabwe okukulaakulana obutabaayo kinyagattaka ng'ekiri mu Adjumani